Yes, tuyingide nga bulijjo daffe as photography daffe as podcast daffe events obviously tesibon the lens muzonda camera jije tuba tuyingide ku nsonga zaffe ez'emikolo. Yes, olwaleero ndine mwana mulenzi mwamulaba video gye napostinga naye tambula nnyo ne bagamba belt master yani belt master ono akyasinza okusiba gomesi ono ategeera ekintu ky'okusiba gomesi nga buli muntu amumbuuza ne ngamba ye lwaki sikubira ku muganda wange najja ne twogerako eri abantu. Muganda nange nsanze okulaba taata. Nange nsanze okusanga mukama wange. Oli bulungi. Ndi bulungi. I want belt master. The number one. Amanya n'eddoboozi. Amanya n'eddoboozi. Bampita amanya gange gagaddala. Bampita Waswa Philip. Edmond Sembuya. Okay. Yes, kati erinnya ery'emirimu. The belt master. The belt master. Yes. Ate kati ffe bakabulaza abewakola omuntu muyita filo. Yes, filo. Kituufu. Ekituufu ekintu ky'okola nkyagala. Era okyusizza industry. Webale kusiima muganda wange. Bakkirize bagaane nawe nakyokoze. Webale kusiima muganda wange. Era njagala kubuuza kino ekyokusiba ekitambala like idea wagijjawa? Kaakati lumu kuba kale ffe family yaffe eside ya maama ebadde business like gye bakuliddemu. Yes. Kaakati waliwo jjajja wange bwe bayita Lugave omumanyi. Lugave Traders. Yes. Lumumba ndi awo nga ngamba nti naye yangamba mwami lwaki totandika kuyiga mulimu guno gw'okusiba ekitambaala. Yes, yogeramuko ne maama wo kubeera nze kuva dda mbadde nkola ne mami Joyce Sonko Textiles. Okitandike. Kati idea nange nenjibayinga. Kati bwe njibayinga course ne ngamba mami. Kati bwe ngamba mami Joyce Sonko Textiles. Nangamba tandika mutabani wange walwawo. She's very supportive. Yes, she's very supportive. Era since day one abadde supportive jendi. Kati ne tutandika olugero lutandikira. Notandika okusiba ekitambaala. Yes, ne kitandika. Kati ne mbanga ngenda. Naye kati nabeera nga neegayirira okukiteekayo ku TikTok nga ngamba nenga ate nze sibya kale nga sifaayo. Yalinga akugamba postinga. Kati lumu tuba tuli eyo zirowe. Twali tugenze mulundi gwange ogwasooka okukola ne Lash Glow. Tugenda so omuwala oyo ffe twamwambaza ewa mami Joyce Sonko Textiles negenda okumusiba. Kati tuba tugenda nenkubira Lash Glow ne mugamba tugenda zirowe tusobola okutambulako ffenna. Nangamba siina buzibu nja kukutwala. By the way Lash Glow naye muntu alina omutima omulungi. He's a very good person. Yes. Kati ne tugenda ne tukola ne tutuuka twali mu kkubo na ffenna natugaye twagenda timu ne tukyama nagamba buli omu alonda ekyayagala. Ne tulonda naye tuba tuli eyo nga tutuuse the next day. Agenda olaba nga nsiba omugole n'akyagala nangamba naye lwaki totole recording no posting ekintu kyokola kirungi. Lash Glow. Yes, Lash Glow. Kati ne mugamba anja kutandika naye obuzibu bino mbadde sibimanyi bulungi. Yes, kati nkola nandi codinga. Era mu kunteekerayo video bugenda nukera video zenkadde ye yasooka kunteerayo video ku TikTok. Yes ba. Kati abantu ne batandika nga okunkubira okuva ku TikTok account ye. Lash kati kaye namba yange yasooka okunkolera video. Yes, nga bagala okubasiba. Kati ne sikifaako nnyo. Naye kati ne mami nabeera nga mpushinga. Mpaka lwe natandika ne ngamba naye kantandika okukiteekamu amaanyi. Akira wateekamu amaanyi enjawulo n'ogira. Yes. Nenjiraba nzijukira naawe omulundi gwe twasooka okugira twabidiscussing no ngamba ateekayo omulundi gwe twasooka okumiitinga twali gundi twaliwa ng'oyise we Wakiso. Kiboga. Twali Kiboga. Yes. I remember. Kati awo netandika okiteekamu amaanyi naye nga wano before nga nze sinakiteekamu abantu bali bakiyisangamu amaaso. Ng'era otuuka ku mukolo bakugoba ne mu kisenge atalina mugaso. Kati neteekamu amaanyi nenwana nnyo abantu batandise okimanya ne bakimanya. Kati leero essaawa zino otuuka ku mukolo nga bakwetaagira ddala bakulaba nti oli wa mugaso. Abantu tebatandika okiraba nti kyetaagisa nti noono naye abeera service provider. Yes.
Okay, that's nice. Ati necha chenjagala obuza. First experience yali etya? Nga wakagendo sibe ekitama nga tolina mami toli just bakusindise nti muna egende soroti ogenda siba mugolo ono. Experience eyo of course for the first time obotyamu naye kati nze ngeri kale already ngendo ogendayo ko nali nkola enjala kati already nga abakyala sibatya nnyo like amused kati satya nnyo naye era of course nga obeera nti obeera mu first environment empya for your first time. For my first time of course kiralikirizaamu nogamba ngenda kikola ntya but for that experience nti already nali nkola enjala kyandetera okubeera nga you know like, how to handle ladies. Yes. Nokolagana nabo. So techampanya obuzibu. Yes. Techampanya obuzibu. Just obuzibu bwosanga no mukusooka onkola obo inokola enkolagana ne ba service provider obato bamanyi ekitegeera. Oluma abantu abate bamanyi kyokola abakulayo bagamba tubonaze wachi. Yes. For the first time. Kati then nekirala. Wala omuntu akulaba for the first time. Nga muli yebuuza agamba belt master akola kye kituufu because ekintu kyokola kigazi omuntu ajja lowooza ndi ogenda kujja sibe Gomez gomale kyokka nkulaba obeerawo olunaku lulamba n'obeera ku mukati njagala otunnyonnyole ekyo kale kati belt master akola ki kiri bwe kiti belt master okusinga abantu bamanyi Gomez yes naye nga mulimu nkoleramu ebintu bingi kati nja kutandika kanandike n'okusiba kale ojja n'ompangisa n'enzija n'enkusiba Gomesiyo kakati kiki ekikuyamba okusiba Gomesi ebiseera ebisinga abagole ndowooza obalaba aba bagamba katukozese basenga katukozese baani beba batusiba obiraba ebifaananyi tebivaayo n'olaba omugole ng'azina Gomez nekola ki erabika bubi ebitambala ekimu kiwanvu ekirala kimbi ebifaananyi tebivaayo bulungi tobeera snatch Gomez ene ebiseera ebisinga oba tubakusnatchinze bulungi ne bagitereeza tovaayo okusnatchinga kweki wakati wali abatabira kati okusiba omuntu n'omubeera ng'ali wamu bw'ati yes ne bitalebeeta impact like this ne bitalebeeta yes kati n'omusiba era bw'aba atuse ne wabeera mu shoot ndowooza abagole baffe daffe obalaba b'ensibe bonna abeera comfortable Gomez temuzitoowerera abeera nga like awulire ewewuka by the way zino Gomez z'amayenjo oziraba daffe ngomunnyo nnyo bw'oba tofunye belt master bangenda kukaabirako yes kakati ekintu ekirala kyenkola abagole baffe bano balaba embagumya remember it is the first time kati feki ekintu ekyobola binaku zina abantu era banjagala nnyo nti embeera n'omugole like no controlling ekisenge kye nogamba kabagole bano balaba bakola ebintu bingi kituufu nagamba nti kati ono ojja mukkiriza oyingira ono tojja mukkiriza yes kati no kimonitoringa n'omugamba kati tugenda kufuluma okiraba n'omuwa like that vibe moral n'omugamba toweeraliikirira wano bati then n'omuyambako ne mu byatamanyi kati n'omugaso omulala omukulu communication kati nze belt master nkolagana ne MC n'owebifaanani era ndowooza naawe kyaki era obeera onkubi nti belt master omumaliriza kati muleete wanekagamba Daffy awedde kati kamuleete communication y'omu kisenge njituuse eri ku MC nekitambula bulungi nga kiri smooth sinti go MC agenda kuva eri ajje oba katumwa adduka jjeeno kati ate nange bakatuma ennaku zino omulimu nkola ki ngubali I simplify gubera mwangu yaba akola kiki aba akola kiki kati nze eno man communicating era nsobola okujja n'engamba katuma ne mugamba nti kati tumaze okwambala oba n'engamba ebifaananyi kati tuli ready then ekirala wano mukwatako ko like kati nga mu diko mu bifaananyi nga tugenda kuba shoot ya diko nti ewatateredde obeerawo n'omutereeza nemutereeza
Kwanza yukira omukolo gwe twakola twali side ze Mityana. Yes, Mityana tawade Mityana. Yes. Nengo ojja buli kaseera actually ne mukufuluma ngo ojja n'omusikasika mangu nova n'omutereza na vera smart nti ebifaananyi bino bivaayo bulungi. Remember nti omukolo guno eno buli mukyala yenna azaalibwa ku nsi asitatonya bw'atuka okutegeera ekirooto kye kyamukolera mukolo. Kyovula banaali mu kinaana bwe bamukolera omukolo era essanyu lye limu lyafuna ng'owaasatu oba 25. Ekyo era tewabangayo omuntu n'omu akikulimba omukyala nti takyagala kito. Yes, ngaffe mu bulamu wotuba n'ekirooto ekyokuzaala, okuzimba ennyumba, okukola family. Kyekimu n'omukyala naye abeera n'ekirooto kye. Yes. Kubanga kati ekintu kyokola kipya mu industry tekibaddemu. Ba service providers nga bo bakuyisiza batya abatakumanyi n'akusanga busanzaawo nga tamanyi kyokola abamu big brands agamba kati ono storage bakuyisiza batya? Sijja kulimba kyenyinza okugamba nti bintu byakyukamu Daffy. Bankulimbye ewe mbanga ngambye nti no bampisiza bubi. Naye kati fonna abasinga bonna ba service provider bamanyi. Naye kati nja kwogerako emabega nga ntandika. Bampisa bulungi. Era kati nja kuwako like for example twali eyo nga gye twasika eri gye twogedde bayita Ekiboga. Mwali mujjudde Daffy. Ati nojja nombuuza kati engeri gye twa interactinga muwanjagala nnyo nombuuza ogenda kuddayo otya naye ngamba nja kulinya nangamba Beltmaster sobola kuleka. Ate mwali bangi naye ne twenyiga nondeeta. Kati like ba service providers bantu balungi. Kati ekyenjawulo ekiriwo like baagala okolaganira ewamu. Element eyo ebadde teriimu. Egenda kati eri strong. Egenda eri strong. Yes. Era kati ate ekiyambye industry okulaakulana. Yes, kubanga Daffy simanyi lwaki sikolagana na wadiko. Simanyi lwaki sikolagana wa makeup. Networking kintu kikulu. Wawo okolagana na buli omu. Oli ajja okufunira omugole. Nange Beltmaster olaba nsobola okufuna abantu bajjoli nangamba mbadde nsaba on connecting ofunire webifaananyi ogenda ogenda Daffy waliwo n'ayagala. So networking. Yes. Kati munyogere gamu negundi gye bagamba nti no man is an island. Yes. Fact. So kati ku mukolo n'owosanga oli ng'ayoza toy oba omwetaaga. Yes. N'agira like buli omu oba omwetaaga kuba asobola okuvaako emirimu. Kituufu. Ba service provider bampisiza bulungi sijja kulimba tewali siina era n'omugwenko okola ne ngamba no. Mukama mulungi. Yes. Nefiiro kambuuze. Obukakamu okwogera obulungi okujjawa sijja kulimba bw'oyogera bw'oti oba tuli ku seti oba tuli obeera mukakamu and I love the fact that you respect people. Yes. Okujjawa soka ombuulire kaakati enkuza gye bakuzaamu kati nze mama yali mukambwe nnyo. Mami era alabika okuba ye mukambwe tayagala nonsense. Mama wange owaddala ne Mami Joyce bonna bagambe kuba bonna babiri bakoze eki bankuzizza. Yes. Kaakati bakambwe era like muntu ng'okuze n'omuzadde yenna ne mama naye kale nga tusosobye n'obiteeka emabbali. Obukakamu kintu kikulu. Yes. Kubanga ebiseera ebisinga bugana okukakana oluzinga ebintu bingi obwesigwa ki. Naye buli muntu oba omuwa ekitiibwa kyekiri kyengambye nti kati leero nze nina bridal nnyingi ezisobola okunkubira neziŋŋamba nti Beltmaster tulina omugole waffe jangu omutukolereko. Nekiva ku ki ng'ate bakimanyi nti nze ndi mutabani wa Mami Joyce so mulimu business yemu. Nekiva ku ki engeri gy'oyisaamu gy'okwatamu abantu ne basobola okukola ki okutrustinga. That's really good. Ate challenges ezofunye mu guno omulimu? Kale challenges zino zensinza okufunamuko. Challenge esinga abantu bagutegeera butegeezi tebanna bagutegeerera ddala bulungi.
kati mu ngeri eno ey'okusasula abantu abamu bw'alaba ng'ogukola yabalowooza nti guli cheap. Okusasula osobola nosanga nagamba nange nina 5 jangu onsibe lunaku lulamba nina gomesi 4. Linagamba nina 10 njagala kutwala Mityana oba Masaka. Olwo transport na biti byonna. Nga yalaba akoze eki? Yes, ziba sente. Naye ng'amazima gali nti omulimu gw'okusiba omugolo okumwambaza gumenya. Kati ngalo zange zino ozirabira bw'oba ozeetegerezza enjala zimenyese zonna zimenyeka amayinja gasala. Yes. Era kati nze ennaku zino osanga nnyo obuzibu. Kwanza nina kale price yange gye nateekawo gye ntandikirako like long distance. Era osanga yes bazikuwa naye olaba nga bastrainings. Kati waliwo era gw'osanga ye n'akuweerawo. Nera basinga abaala olaba ogenda kukola ki mazima ddala wabakubuuza. Ogenda kukola ki? Naye ate kinsanyusa bw'omutuka ku mukolo era olugiro kankwongeremu era bw'akuwadde takaya namuga era kuwa ssente kozo naye already amaze okirabako. Yes, kikyokola nangeri. Kati ekisine kyayo kisinza otuyambako abagole bano agenda n'akola okukyala. Kati mu kukyala wano eno we balabira nti no yeetaaga belt master. Nga talina musiba gomesi teri amufaako tamanyi bintu bye gye biri buli kimu anoonya kinoonya. N'agamba kati belt master n'amufuna. Naye good enough omulimu gwo at least mbaddeko ne gundi enene gye nguzanyeeko abantu ogubamanyisa. Yes, I'm happy that I've played a part. Yes. Waliwo n'abalala abaplayinze part abasiba. Naye I'm also happy that nina ettofaali lyenkoze eki. You've really penetrated. Yes, lyengaseeko nti kati abantu bagenda bakitegeera. Kati n'ekirala waliwo kikyala kyensanzeemu. Kati nina n'abaana abalala abasiba. Like me if I'm booked, nina abalala bensindika. Okay, now it's a company. It is a company, belt master. Serious. Okay. Naye omuntu asobola okugamba belt master njagala gwe. Yes, nga takwadde sente z'oyagala nenga toli booked. Yes, nagamba njagala gwe belt master. Obakola otya? No, I convince them. Kati akkiriza nampa omukisa era bagenda omukolako era asiima. Kati recently waliwo omukolo gwali awo ku Africana nagufuna nga nina omukolo ekira. Kati omugole ne mugamba ngenda kola naye ngenda kuwa omwana wange. Omugole nakkiriza. Neze nasookawo okumusibamu. Kati rero omwana wange n'addamu n'amusiba. Ne good enough yamala n'amukiriza era yamala n'asima naye omwana akoze bulungi. Kati era kyensaba abagole baffe abaana bange benkola nabo basibanga nze kuba nze mbatendese okola ekyo kye balina okukola. Okukola kye balina okukola. Nze mbatendese mbasaba bakole ki batwesige. Kasitaba nga company kasitaba nga tukasiza ne uniform. That's good. Yes. Ekintu nno kyongeddemu ebyaddala. Tulino ekintu kyongeddemu muganda wange. No, ndafi guno mulimu by the way. And it is a service omugole gye yeetaagira ddala. Dafi tukoze nawe gwe tulaba abagole betu benkoze ko tebakumenya. By the way, talk about it. Do you know okimanyi nti obeera awe ng'okuba ebifaananyi nga you're not worried about gomesi omugole eri bweti ne bweti. Lwansonga waliwo amutereeza. Ne kati gwatereeza gomesi gwamukuba ate gwamukakkanya alina ekimunyiiza ate gwaddukamu ekisenge ebintu by'omugole ate bikoze bijjaka ate omugole agenda kwambala ki. Tukatolaba ne luli ne kati luli like kati dafi nga mwajja ngate soko tereza gomesi ne kati kirinaga communication ojja gomesi nga naziterezeza dda tekawo gomesi tukuba ebifaananyi ne tuva ogenda tokyalina kuntenga tuziri wate bikipa kimu biki belt master abaya bikozeeko dda. Actually this is something they should embrace. Yeah, they should embrace this. Kati nekiri kyenagambe kuba waliwo n'ekintu ekipya kye twatandise ekintu ky'ocontrolling ekisenge kintu kikulu nnyo.
era kati it is among the package era nkugamba nti obadde oyagala ekisenge tukicontrolling wabagole bano babakola ebintu bingi nnyo ku mikolo gyabwe bale bene ekyasingisa okuntekesaamu amaanyi luli wasanga nga oli agenza osiba omugole amuteereddemu ddagala kituufu eddagala ne bamuteeramu eddagala enkuba n'etonnya olutonya lunaku lulamba tenti nevaako ate bino ebintu tebakimanyi nti gyebiri nze lumu nagendako zitiyiganga netuyingireyo munda oli yakuloge omukolo gwa munne tosobola kikiriza like abakube bati nga bakatuuka tenti nevaako enkuba n'etonnya awo wokka bwe yatonnya otogera ku bino ebintu balowooza tulimba sogo omukolo twagukolako ne jet bamuyita jet hairs mumanyi yes ajja banyu olya mukyaza kajja kubuuli awo wokka nenge walala wonna wakalo so kati okwewonya ebyo bintu byonna kati nga wano nti luli wasanga nga oli azza okusiba omugole wawaka muteereddemu ddagala mugenda okulaba omugole agudde naye kati wano omuntu atupangisa nojja ku mukolo tolina kyogenda mukola tomumanyi nabeera comfortable n'omuyisa bulungi n'omuwa vibe ng'ali very happy nga goze kola mulimu gwo ng'akimanyi nti waliwo agenda okunyambako era gomesi ezo zeraliikiriza nnyo abagole abeera awo nnyo ne baba babuukinga baga kati obaana nansiba gomesi namugamba enamba yiiyo teka muteskasi ate era eno warning dafi tugiwa abagole bannange okutta omugolo gwo gutaddemu miliyoni 100 lwaki olemerera okukwata essente kale kangezenga nti wanalandi capability master akusabye $5,000 gimuwe obeere comfortable nga tolina kyeweeraliikirira olina peace of mind okusinga okugamba nti nno kankozese gundi senga oba waliwo oli omukazi eyasiba bali ababuuza gamba senga otuuka omunoonya nga tomulaba alina byakwasaganya kyokka eno bakuyita thank you very much nga taliiwo ensonga ngitegeerera ddala nga gwoleese naye n'ekirala kati olabako kye tukola ogenda ku TikTok onoolaba era nze kati nfuna nnyo negundi gino dafi kati nze abantu batera okunkubira obeera ku mukolo omulala olwedde omugole nagamba naye Beltmaster gwe baatufunidde yatusimaye yasabye ssente bweziti n'ebyasiba biganye tetubitegeera ng'omugole ataataddemu kati weguba kumpi n'ogenda n'oyiye engeri gy'okikolamu oba guli wala nogamba nange sijja kusobola omugole naye nga bali sitaaka kulaga nti kati ogwo mulimu demand weeri awo nkufuna wow abagole bambi should embrace abagole balina because ekituufu kiri nti naffe tubeera abakakkamu seeraliikirira era obeera n'oŋŋamba nti tumumaliza katumuleete kunze kale mumuleete tumukube ebifaananyi n'omuzaayi tubeerawo nga tukola nze ntera okukola kati waliwo ba MC benkola nabo kati for example waliwo kabeere kati MC Kalondoozi musanzeko wano bwakulaba kumuneka Beltmaster tuli ffenna nawugira MC Zibwa bwandaba n'asanyuka nnyo abamanyi kigenda kutambula teri bino bya mugole kwekunyiza mu kisenge kubanga nabyo biri obudde bakaba naye omugole nga tajja omugole ali ebanoonya asiba gomesi tebakyamulaba yamusibye esooka ey'okubiri taliiwo era ogenda obeeraawo kati kangamba enda obeeraawo ogenda owulira ziwanga akubidde essimu Beltmaster olwo omugole wange ono genda tugenda omunsibire n'ogenda n'omusiba era ba MC bonna kati mbeebaza kubanga omulimu guneena basinga kati bona in fact sijaga bona banjagala bakyembracing era ogenda olaba osanga Mr. Sevid MC Sevid Beltmaster tuli naawe omukolo gugenda kudduka ekisenge kigenda kola ki okeno osanga MC Nasa nagamba Beltmaster kati awo ndi mugumu Biralusi MC Biralusi MC Tata Africa MC Mulondo buli omu nga musanyufu no kati neno kusaidi era ogenda olaba otuuse nga katuma ka remix Beltmaster woli
awo sigenda kumenyeka tugenda kwanguwa nekimwanguyiza yes ngalaba kimwanguyiza bakkaana ne basanyuka balaba ekintu kigenda kwanguwa so kati abagole bannange okugezako okusavinga time ku mukolo they have to hire belt master mufuna omuntu abasiba ekitambaala agenda obbafaako ekisenge agenda okikontrolinga kuba kati nakyo tukikontrolinga ddafi gomayo beera ku mukolo nga tulina kyeweraliikirira omuntu kati luli eddanga nosanga kati olaba naffe bino ebintu bitutaasizaamu bayira kati kanjugene ku nsonga eyo eyagundi eyo controlling ekisenge kati twakigaseeko by the bujo tekiri okupackage nti osotwalinga like a team kuba kati otwalinga like team banzija n'abaana bange ekisenge ky'omugole kati waliwo omukolo gwe naliko lumu waliwo service provider mnaye nesijja mmogera linnya baleetera omugole emmere kati ye n'agirya kumbe balina kibateereddemu omugole oli serious yes naye yabatolinga n'okwejjanjaba kumala mwaka mulamba bali bataddemu gamba olimba bino byaddala ddafi obimanyi byaddala yabatolinga n'okwejjanjaba era abagole balina okwegendereza ennyo ku mikolo si buli akuleetedde nti olya buli neffe otuwoga omukisa ne controlling era tiimu wabawa yawo ku mulyango tavaawo omugole wafuluma yasigalawo nababa ali mu kisenge ng'ategeka gomesi za mugole nti kati nagivuddemu addamu eno kati ate n'amusibanga mulala anko wakyongeddemu kati era yes nga n'amusiba mulala azitegeka mulala then n'ali ku mulyango kati omugole asobola okutuma ali ku mulyango nti sebo geno ndeetere juice omugole teyeetaga kutambula oba mbadde njagala kwogera ne musikwata kapapula kano kawe MC muŋambire bwati ne bwati kati n'ekirala wano ending omukolo guwedde abagole baffe babonaabona nnyo mu kuŋŋaanya engoye kati tiimu yange eyo yezikuŋŋaanya era tugenda ova ku mukolo ng'engoye z'omugole enzinge yes nga mumaze ozitegeka nga tuzitegese nga tuzizinze tuzizizaamu mu kisawo nga tagenda kumenyeka nti kunoonya mbugundi ne gundi banange leeta engoye zino nti kati nekyakyo kiyambira ffe tumonitalinga ababuuza abamu ababuuza bamanyi okugedduka n'engoye z'omugole bamanyi okuzibuza omugole agenda okuzza engoye nga teziwera yatwala gomesi mukaga eza bbulaaka aleseeko nnyo ebbiri kaziraba ate kati awo ne buno bwababuuza abaana bato babutwala nnyo abantu obugoye bw'abaana bato bugomesi kati omugole tugenda tuba tumuguza seti namba seti eba efudde kituufu eba efudde kufuna eba efudde kati okuwala ebyo byonna okubyewala pangisa belt master teri kuddamu kulanga kulala nze mbagambye ekirungi bakyabe kyetukola bakiri mwana atako kemwongeddemu atako nkaagadde yes kati nekyakyo twakuba nti katonda tanatuwa ntambula mmotoka naye katukole tomanya ajja gireeta twagala kutandika ng'omugole gwe ojja ku bridal yonna n'ofuna engoye zo fene tuzikwasa ne tuzitransportinga toddamu byakubonaabona gwe oze n'ofiitingamu bwoti n'okonfaminga nti ngenda kutwala luno kampani ya belt master yejja n'ezipiikinga ne tuzituusa ku mukolo era n'okuzijjayo ffe tuzijjayo ne tuzizzaayo ku bridal yes wow that's really amazing omugole lwaki tugimukikola bwe tutyo omugole tuba tetumukoze eki tumuleetera okuwewula afiringe ng'omugole nga baby it is your day everything is done for you yes teri byawoza ate kati omukolo kati gomesa ate kati okuzizaayo ate bankubira amasimu ku lwokubiri ku mande nzizeeyo ate biki ate kati teziwera biki ebyo byonna tukikwasaganya so kati ekyo belt master kyetukola nekyo nakyo tulimukyongerako naye kati tusaba katonda atuwa entambula y'emmotoka kubanga tugifuna
tusobola zikola ki tuvuga tubulira distance ne tutula ne tugamba kati tujja tuwa sente wezi fene tu delivering engoye era tetuvaawo ng'omukolo tegunaggwa fe tuzijjawo oba oli hoyima oba oliwa mwabazireta temwabazijjawo ku bridal buli bridal yonna tusobola okupiikingako engoye ezo. Yes. Wow. Ne kati bayirawo ekyogeddeko emikolo gyewala gino gikwasaganya oti? Emikolo gyewala egyo kyetukola nga bwe nakugambye nti kati kyenkola waliwo akasente gaazo mbiringa according ndaba nti kubanga bwe mbanga ngenda wala I have to move like the day before. Yes. Like Friday ng'omukolo gwa Saturday. Yes. Kati kwekyo inobbala nti kuliko okusula kuliko entambula kubeera n'okusula ewaka w'abagole tekiba kirungi bairawo service provider naye oba olina emmotoka esobola osulako mu mmotoka ye nejjukira nti naye aba alina abantu abazze abava ewala so ogenda okwesanga nga space ntini. Yes. N'ogamba nti nedda kafune ka hotel wensula enkeera osobola omuwa like ne privacy ye then gwokere bukeezi ojje naye era ofuna round omukolo bwe guli tofuna ate wala ate ng'omukolo guli wala. Kati gye emikolo gye wala I move the day before nensula era bugenda okukya ku makya saawa emu mbeera ntuuse nga wendi nga oli ogenda kikwasaganya. Sa tutegeregana ku ssente ze mba ngenda okukolera n'ozimpa kufuna kubanga emikolo gyewala giri expensive. Ati daffi nga bw'omanyi kino kankigambye naawe okimanyi ebiseera ebisinga abagole baffe bano bambi nabo batyo tubuulira gye bava nga wala kituufu nga wala kati ye n'atya mulina gamba nti bw'anaggambayo ogenda tojja kujja kati nosanga omugole wo bambi n'akugamba nti guli Masaka ogenda otuuka mu mukolo nga teguli Masaka guli Kyanzanga. N'oyo kyangu oyo kyezza ssente like kuba katugambe ngeno mu Eastern nagamba Mbale ogenda otuuka omukolo nga olina kugenda gundi wala oyiseemu paka eyo mu Buduuda otuuse Buduuda kufuna okiraba. Fino kati have you ever faced any of your worst case scenarios kujina emikolo gyokola? Yes. Na kati kankubuulireko omuntu ali ne mami wange mami Joyce tugenda eyo bayitayo Patong bwe ngenda eyo tutuukayo like okuva Lira mpaka Patong ovugira 3 hours from Lira ate up to Patong 3 to 4 hours. Kati munange maliriza okukola wemala okukola nali manja kati nga y'omugole bambi aŋŋamba ngende sente agenda zisindika kati ng'atenze sente zange nzaagala jjukira nagenda ku Friday nagenda Friday Saturday Sunday naku 3 ze namalayo nga ku Sunday nina okuvaayo naye nga tebambi y'omugole aŋŋamba genda nja kuzisindika sente ekintu ekyo kyankola bulungi nga tetaliridde kati n'abaawe yayagala okunsasula namugaana nagamba alinye nja musasula kati ezo sente okuzimpa namala kubira maama wange nalyoka azikola kyazinte yes nayo ginali nsanze gomanye okuva eyo nga tosasuddwa abagamba sente zikuteerako ngomaze ennaku 3 oli eyo kyokka wakiri ogenda okukola nga awakiri ogenda okukola ng'okimanyi tebagenda kunsasula ndate era mama wange nze yantaasa yakuba namuga anedda omutabani musasula mubambi omwana wange muwe era omukyala n'amala nampa kukuzimpa I think yali agenda kuzimpa naye dafika nkubuulire omuntu ng'ozze n'okola kati ng'eyo omugole bambi aba alina okuweerawo ssente yo ng'omaze okukola kuba naawe service oba ogimuweereddewo. Yes. Ate batajja kijja oba kati olinga wa decoration nti kiba kiwedde awo kiba kiwedde abatagenda kulabamu makula ate jjukira guno omulimu gwaffe abantu tebannagutwalanga kyamaanyi kiba kiwedde oli aba alaba kiwedde gyeyo worst gye nali nfunye pozi n'endala gye nafunako kangi kunyumiza olaba ekamenga awo naye nensesa yali yakusula mu loogi kati tugenda natuuka saawa zaali
8 za kiro. Kati ebiseera ebyo nali ntandika butandisi nga sente like mikolo kati nga gasobola kusula mu gundi hotel ya 8,700 nga ero inafuna yebiri kitundu awo kati ngenda njifuna banange ebikubi alumanza muganda Ojimanyi kirowooza za numa ebikunesiri ai ekamengawo ngenda okuzukuka bwenti ku machanga nze nanzimbi ebikubi numa nga walava okirowoozezaawo ebikubi numa byanuma yanno ddala kati munnange neŋŋamba nenenemerako kati ate ndo mu kusooka mami Joyce yali tayagala ngende nnyo wala nga tanzikiriza ngamba nga atya naye mugamba nze nina okugenda okukola sente agamba mutabani wange agenda atya eyo naye era kuba ekyo saate ona kimunyumizaako naye kasi kimunyumiza ebikubya nnuma n'ensiri wayita sobola mugamba lwa nsonga olwedde nali sobola mugamba yali tayagala ogende wala nga yeeraliikirira naawe muzadde eno oba weeraliikirira naye ebikubya nnuma ddafi olukiro nentuuka nentuula nako era kyenakola engoye ezo ziraba ze nasulamu awo bwe natuuka ewaka saazingiza mu nju naziteeka awo bweru nenkwata amazzi agwokya nenzisookinga nenziteekamu kati naye yali moment mwana ebiku ate bikwata bitambula osobola ogenda n'obireeta ewuwo kaakati munange moment endala atiraba ati moment eyo endala lumu waliwo mukwano gwange bamuyita Dani Hair Diaries Dani asangibwawo ku Boulevard omumanyi Dafi lumu tuba tugenze kati munange omugole yatugamba bulungi nagamba aba service provider bange mugende mufune emmere natu assurance munange tuba tugenda ave wakaba tugobako natugamba mulayini yes batugobako naye okuva olwo nemmanya kati moment ne Dani kyamuyisa bubi nnyo in fact by the way ife enkola yaffe yali bweti kwekyo kintu naye ate ekyo kyatuka before nga sina ku meeting kati omugole yatugamba tugende kati tugenda ne batugoba ku line y'emmere ne batugobako kati yo omugole era wetodde mugole nange batugobye ku line naye kyatuyisa bubi nnyo wokusooka ffe omugole twali tumugambye ffe tetujja kgenda batufunire agamba tofaayo amane okugoba ku line y'emmere biswaza kati ate bate nawe nakumiitingako olaba nga ggwe tolya mmere ku mukolo igwe enkola ye eri nti ogamba okola bwoti nti muzze kukola ne mukola ewe omala okola leeta oba musookera mu hotel abaana ne bagenda ne bakola ki netufuna ekyo sekiina kye kitaasa kati kyate nakyo nekikuyigirako era nze kati kyetukola kiri bwe kiti era okwolwo kyatuwa ekyokuyiga nti service provider yenna era by the way kino abagole bakitereeze bw'oba oyagala okola ki ba service provider bo balye kiba beta n'otekawo group egenda basavinga n'obategekera naba nga bakimanyi nti ono yagenda tukwasaganya ne tutatambula kuba kati abamu baba ne brand nene ez'okwonoona nti bona amugira wali kubanga osobola okuleekanira omuntu nga tomuleetedde $5,000,000 akoleko enviiri ebrand yoba ogyonoona eba muzanyirako ku layini era nange okuvaako olwo sadda mu kusimba layini nze sikyasimbira layini dda emmere si nti nno baki nedda abula kujjawo kiri ekyatuukawo oluli yes ate kati most times kyenasanga kiri challenging olaba olugenda ku mukolo n'ogamba sigenda kulya abagola abamu banyiiga naye ate Dafi oli mutuufu olw'ensonga ye omugole nanyini mukola yagala olye naate bali abaguddukanya kati ffe bakubeerako n'akubuuza n'okubuuza nagamba kanjirabe gwosaaga omugole yaŋŋamba oba ogamba oli mukulya kanjirabe jamu n'emmere ate obwedde oli mukulya leta esowaani n'emmere njire nagamba kituufu oli mukulya lwansonga bo bambi balina engeri gye bawuliramu ate
Okay, abantu babadde muneyo embeera naye kati abantu enaku zino betukolako abamu bagenda bakyusa because omuntu okoze okuva ku makya oli ku mugole omufaako sawa y'emmere tosaate omugaana okulya this is just food because era wali badde mu town era badde ogenda kwegulira emmere era obadde ojja gyekulira kati ate Daffy obadde okimanyi omugole obanga toli musanyufu ne ba service providers bo omukole tegukutambulira bulungi tegusobola era nebaza nnyo abagole Daffy wali ofunyeko omugole nakuwa ssente nga akwadde ssente nyingi nagamba Daffy inze owokusula nkikusasulidde njagala ofiringe comfortable amafuta nago nga kuteeredde munenga kwadde ne ssente zonna abula nga yekyafa kusanyusa ba service provider wali omufunyeko apo tubafuna all the time. Thank you very much. Nokola n'omutima gumu nogamba njagala nsanyise mukama wange ate okimanyi nti mumala okukola bosi n'akutiipi nga kyona akuwa ssente nyingi akusuzizza buli kimu agamba tokwatako nagamba webale kola era abagole thank you very much abagole abayisa ba service providers ng'abaana like ng'abaana baabwe mwebale nnyo n'omanya nti ono service provider kola olaba nange kati abagole lusanga omugole nze kati sijja kulimba siwera ku belt master belt omugole like nakufaako nnyo akitegeera nawafa kuwaddiko nawafaani ng'alaba nti akwetaagira ddala ate kino ekinzizaamu amaanyi nze era ebiseera ebimu manyi okudireyingamu kati katugambe osobola okubaawo nga obimanyidde like katugambe nga gulinga wano mu town omugole nga negunte nakubira belt master oliwa tetugenda kutandika tugenda mu shooting nga tonnatuuka oliwa nakulaga nti akola ki teri kigenda sola gena mu maaso nga gwe belt master omusibwa go master onnatuuka ayagala gwe nga tagala na mulala yena agala kusoka kulabako bw'ati akakkana n'akakkana netukyusa naye lwakwa nti kiddayo eri tekiri kwa service provider bagole bokka okukola kyokutwist naffe kennyini ba service providers okweyisa obulungi omuntu abakuwadde ssente ze lwana nnyo olabe nga make them to feel like they're in heaven ng'alinga ali mu ggulu bakitegeera wabakuwadde ssente ze ate omuntu kasita amala okusasula niwaba akuyisizaamu amaaso essaawa oli aba mukama we gwe kakkana yes andi okimanyi nti omanya tuyisaamu amaaso nakijjukira namala nakugamba nsaba kunsonyiwa overreacted Daffy kati erinnya lyo limanyi essaawa zino naye era ssebo obeerawo n'ogamba obeera mukakkamu akuyisaamu eggaali nagamba gwe Daffy ebintu ebyo sibyagala nakugamba bikinjagala kino ne kino biki lwaki tokoze kino nino osigala olikamu kati no kankubuulire ekyewuunyisa olaba oyo client akututte emisinde ate be basinga otufunira abalala ab'ebbeeyi ekintu ekyo munnange kyewuunyisa tuba bagamba nti olina okubeera kaamu ne bwakubisaamu eggaali mukama wange tukonya kukola tutya nkoze ntya wano bweki ate naye toyisiŋŋanya naye obuzibu bwenyinza obutakkiriziganya nabo nti service provider amaze okukola ate omugole amugamba ssente tewali ekyo kyo kirumamu kati awate service provider abamu ayinza ovaako waya ekyo it is nature oyinza obutamunenya nnyo kubanga aba akoze kati nga abaddika bayazira the before like abamu bazze weekend abaana bali kuye abataddemu ate omalirizo n'omugamba nti ssente tewali yes kiri understandable kati gundi endala era olinga nakatandika nga sinabiyiga omugole ngenda mubiri ngamba belt master nja kusuza kati tugenda tutuuka ngampa room gye yampa nanga belt master ogenda kusula wano ate era nagwo gwali gwawala kati kati muganda w'omulenzi bwe yajja n'ajja n'ambuuza ate gwe ssebo lwaki oli wano eno muno ani akuwadde wano hanibwa munange omugole yampadde kati mwami nagamba eno room yange kati nze nagamba obwo sawa kunsonyiwa sinakola nenzijjamu ebintu byange ningenda nendaba omugole kwa twali tuteesezza kyagenda okusula kuba namubiringa ezange nga kuliko n'okusula n'agaana kati munnange omugole ng'omanyi omugole omanyi no kyatukawo saameeka ezo ze nali maze n'okwebaka omuganda w'omugole yajja nanzukusa ssaawa 6 ez'ekiro omukolo gwankeera nga gwankeera
naye nga gye tuli empewo nnyingi. Kati munange nangamba kati nze wamumanyi ate twali eyo mu northern olulimi tolumanyi like nga boogera nnimi zaabwe ezo nga tomategeera ndinga nze manyi Luganda na Luzungu ne bino Oluswahili olutinitini. Kati munange ngenda ngamba omugole omukazi yamugole nangamba kati oyagala nkole ntya nawe tomalako stress oba oyagambye vaayo nangamba ogenda kukwata osulaawo kati mu ddiro waaliwo abantu bangi nangamba ogenda kukwata osulaawo nabo basi kyogenda osule wali ku veranda ku balcony. Oli serious? Yatabu ne yekyusizaawo nene mugamba mugole mbadde kino twakyogerako ne nkugamba nze I prefer Islam hotel mbadde nsaba mpe ssente. Ebiseera ebyo nja sinakola nanyo lino linnya erya Beltmaster. Omugole yagaana era dafina mali kuba abantu beeryo bamanyi like waliwo like bali awo embeera nga togisobola tusobola kukwata osule n'abantu awo bootamanyi. Yes like nga culture togitegeera bulungi. Era namaliriza nenkwata nenteekamu ssente nafuna boda ne bavuga nengenda nenfuna we nasula. Kati mu ku bino biba tebatamanya abamu abagole nti nze onkwata n'onsuzaawo makati ngenda beera traumatized njakeera enkya nga obwongo tebuli relaxed sijja kukolako bulungi towumudde nakimala. Yes webaka bitundu defi kubisamu akafaananyi webase makati mu ddiro n'abantu obunyogovu bungi enkeera ekyo inokero kuba ebifaananyi oyina okuzukukonaabe oyina okuzukukokola eki you can't be okay obwongo bubeera traumatized like kati kyankola bubi nnyo ne good enough nze nga bomanyi nti nze ndi hustler nakera ku makya nenzijera omugole namukolako bulungi mu kusanyuka naye leeta yankubira naneetondera. Yes baminoza pressure zali zimususeeko emikolo nga gimutwala naye era kino kigenereye okuyigirirwa service provider bonna. Service provider atalina mmotoka babakale ng'omugole mulimu kale omugole akugira nakuteekera bulungi nakugamba nedda twonoona nekyandinyumye nnyo service provider nga oba obiringirako accommodation n'ebi transportation notasula eno kubeera maka g'abagole kubanga bintu bingi by'ojjolaba by'obadde tomanyi like yes bintu bingi by'otajja kukolagana nabyo olaba ebintu by'otalina kulaba ne bikucyankalanya endowooza. Kati ng'ezo oli yampa bulungi room ye kennyini ne banjaliira like ng'ali happy but sawa mukaaga muganda wajja omulenzi ng'engamba vaayo ate nengina omudda kati naye nga so kati ndowooza basooka kidebatingako ng'akayana naye so kati kyekyo munnange byebyo byokka ebizibu bye naakalabamuko naye kuva ku olwo ebyo eri nga ntandika naye byonna nga ntandika paka kati kuba namanya ekyokukola ate kasita omanya system buli kimu kibeera okay. That's good. Yes. Kati nga tumaliriza kuba advise mbadde ngenda kugamba abagolo bawe ka advise naye advise ndawo bawadde nyingi era kito bawadde nyingi. Kati omuntu ayagala Beltmaster amusangawa amujjawa amunoonya atya ngalaba video ene namba egenda kubeera wansi ku screen. Yes naye kati akwagala akuwulire sawazi aneetaaga ensangibwa ku Joyce Sonko Textiles. Okay. Yes noba ovuntika tugamba ine wala wofunye gomesi mami Joyce takiinaako buzibu. Era bangi abajja ne bambukingirawo ku dduuka era waliwo n'omukyala yajja lumu mami namuwaka tegera njagala Beltmaster nalinzize leeti waliwo lwenzija leeti mami ojja kukuba emigo yangu asagala kuddamu ojje leeti nga kale aba asaaga naye nga aba ayagala oyangu akwagaliza kati najja leeti era nangamba ne lwaki ojja nnyo leeti kati waliwo omuganange omulala abamuyita Muyomba Sharif kati oba omumanyi Sharif era abantu mwangu ne lwaki mujja leeti mukeere era nangamba gwe ne Sharif temwagala kukeera lwaki mulina okukeera kati munnange nasanga batudde nga weri kwasuka kunega twagala kubugamba Beltmaster era we natuuka
ne mbakolera receipt ne bavaawo ne bagenda ate nga tebamuggyeko nangoye nga bazijje walala. She's kind hearted. So kati anjagala onsanga ku Joy Sonko Textiles then ne ku TikTok. Yes. TikTok account nkozesa Belt Master. The Belt Master. Ni namba yange kweri naye era sobola okugisoma wane. It is 0753 95 41 53. Yes, Belt Master. Yes, kati twandeba njagala kwebazaako ku Mami Joy Sonko Textiles. Yes, it's very okay. Mami wange oyo njagala omwebaza olw'okumpa no opportunity ekola. Yeah, I believe singa siye mu bino ebyokusiba Gomez, I wouldn't be here. Yes. Ne yampa platform eyo. Yes, bwe yagimpa nange nenyongeramu amaanyi gange. Of course omuntu era asobola okuwa platform noterwanako gwe nosigalira. Kyekiringa omuntu omanyize kino ekintu kigamba nnyo abantu nti mu bulamu okwata milioni 10 Daffy nzikuwe. You don't have a plan tekigenda kukola. Yes. Naye omuntu akwadde opportunity nakuwa good opportunity wotandikira okumanya system yabasinga. Kuba kintu kikulu nnyo okusinga omuntu akuwadde ssente nanga wadde tolina kyokola nagamba zizo. Era ogenda okumaliriza nga ziweddewo. Naye omuntu akuwa entandikwa nagamba nakuyingiza mu system y'ekintu nagamba kati tukole kino yabasinga. Ki oyinza obutakirabirawo but later nti esaawa eno ow'ekikumi aba w'amaanyi gwe baziwadde nga ate talina kyakola ye ne bamuwa buwi nga tebamuyingiza mu system kumanya nti bintu birwaninga bwe biti tikola kino ne kino. But later osobola omuyisa bulungi ate n'omudabolinga emirundi 10 kuba otegedde system wetambula. Otegedde ekyokola kati ye kye yankolera. Era mwebaza nnyo. Mami Joy Sonko yebale bambe. Mwebaza. Then never service provider abalala kwa katola waliwo abalala ogenda obeerawo ng'olyakubira. Nti hello jangu kati mbeerawo ogenda olaba Genesis akubira nagamba nti waliwo n'omugole wange Genesis Bride jangu omusibe. Obeera olyawo Shama Collections nakubira nagamba nti Shama Collections mugana wa mami nange mama wange. Nankubira nagamba nti jangu waliwo n'omugole oba ogenda olyawo ng'olaba jjajja Lugave naye akubidde alina omugole gwakwadde oba olyawo waliwo nga Kampala Bridals akubidde nga naye akubidde kati obeera olyawo nga Sham Bridals naye akubidde nagamba nti munna oba olyawo nga Thua Bridal naye akubidde nga bakuwadde omugole. So kati njagala ne gundi ne bana abalala nawe Daffy osobola ofuna omugole n'onkubira kati olwo omukwano gwange akola chai by the way Daffy bamuyita Abu Coffee. Omumanyi Abu Coffee. Yes, ndabye nnyo bu setup bwe wa chai. Ngenda kumunoonyako. Yes. Ngenda kumuno. Actually ngenda mukubira nga tumaliriza wa. Kakati Abu balembade nabade nino okujja naye n'endowooza ine bimukuttemu. Ati naye akunoonya nnyo era akwetaaga. Ngenda munoonya. Kati yoyo ogenda obeerawo nga Abu Coffee akubira. Wachayi kalera ninakubira nakugamba. Nti waliwo era ino ya campus fa abagole abawera. Ati ne babookinga. MC Ziwa Uncle Pizza, MC Ziwa na Pizza, Fire Vibes ne bakubira nabo ne bakola ki? Ne bakuwa abagole. Ne bakuwa abagole. Lash Klo nakubira. Riley nakubira. Ogenda olaba Karimu nakubira, Panda nakubira. Hair Diaries, Dani nakubira nagamba ninawo ono. Jet nakubira. Cham Hairs nakubira. Olyawo waliwo mukwano gwange omulala bambi naye atera nnyo okunkubira nampa abagole. Thua bamuyita Swalha nakubira. Like bonna abasinga ba makeup artist yawona mikwano gyange gino nabanga akubidde essimu nagamba jangu tukole. Yes, ne mugenda ne mukola. Wow. Yeah. Era mbebaza nnyo. Wow, that's Belt Master for you. Belt Master. Naye nkwebaza. Kwebaza okuba omusajja omukakamu. Kwebaza okuba omusajja omukozi.
Kobaza okuba omusajja yetwalira wansi okuba nga oli mukkakkamu ekyo ekintu kyasinza okuattractinga abantu. Omuntu osobola okuba nga okola ebyakabi naye nga wobeera n'amala tegalina gye gatutwala. Abantu bansanga nagamba mbadde ndowooza oli bw'oti kati amala tegalina gye gatwala muntu. Kati Daffy kati nze nali nkutya olibadde oli musajja w'amaanyi nnyo kati naye Daffy w'omusanga bw'oti kuba omulabye ku social media ne bw'omusanga bambi ate ali totally different. Ali welcoming era keep it up my brother. Yes. And I'm so glad that I met you for the first time way back from Kiboga. Oyo mugole bami n'oyo mugole ntera okwogerako naye. So I love the fact that tubaddewo nga twogera brand ekula and I know big things are yet to come. Era ogenda tuukawo nga kigeze nga ne wame tekyasobola beerawo. Nze nkubuulira otuuke nga weetaaga office otuuke nga kikugezeeko ng'ogenda kwetaaga abantu 20 ab'okuyamba weekend. So kyemmanyi buli kimu kisoboka era kyemmanyi buli kimu kigenda kutambula just tubeere n'okukkiriza osigale n'ekyo kyennyini ky'olina ku mutima. Yes, tugenda komawo olwaleero. Yes, abalina comments wansi abagala okubooking about master namba kweri ku screen. Yes, omukubirako nga bulijjo Daffy As Photography, Daffy As Podcast, Daffy Events Photography, Respond the lens most of the camera as usual. Now do it every day. Peace and love. Yeah man, you now do it, huh? Yeah.